Banange ekiri South Africa kitokota sikisanikire bwobanga oyinayo omuntu wenena abeera nga temunange omuteka musala kubanga zireke ensonga zi very serious. Kakatino aba South Africa fena twakitegeerako nti bateekawo deadline ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde nga bagamba nti buli mugwire yenna oba oli wansi ki oba oli wansi ki munange ennaku z'omwezi ezo 3 zino okubeera nga tezituuka nga already omaze okubeera nga ate ofuluma eggwanga lya South Africa era nga ebintu byalinga ebyokusaaga. Kakatino munange ennaku zaweddeko aba South Africa bakute wansi ne waggulu buli muntu yenna gwe basanga bamukolako mob justice era nga waliwo Munnayuganda yasobola okubeera nga atattibwa era nga munange aba South Africa bamusazeeko nga talina waddukira ne babeera nga ate munange bamukolako ekyajabu. Kakatino amawulire agava side zeejo waliwo abakulu omuli omukulu amanyikiddwa nga Half London ono umutegeera bulungi nnyo abeera nnyo ku TikTok awo ng'akutte akago ke era atera okubeera nga ate abeerawo n'obuntu bwabwe era nga alina abantu ab'enjawulo batera okubeera nga ate munange atuuma akabwa abeera awo n'akola content we munange bya Half London si birungi n'akamu era nga gava side zeeyo Half London tamanyikiddwa wo waali akadde kano era nga n'emikutu gye egy'enjawulo woba ogikebeddeko yasembadde okubeera nga ate ateekayo content windows zibadde ng'ennaku nga 3-4 eziyise aluyakoma okubeera nga ate munange ateekayo posta era nga Half London ono yavaayo before nga talina kubeera nga ate abula ku mikutu gye egya social media n'awandiika obubaka era nga yali mu kutya ng'agamba nti ayinza okubeera nga ate munange yakatonnya mu ggwanga lyatu Uganda bw'ati ku airport abakulu ne babeera nga ate bamugajambula sako n'okubeera nga ate munange bamutwala mu basement. Kirajjukirwa gavumenti ya Uganda yasobodde okubeera nga ate eteekawo ennyonyi almost nnya buli Munnayuganda yenna yandagala okubeera nga atava South Africa ennyonyi we ziri ate ku bwereere naye abakulu bano bakyaganya okubeera nga ate bavaayo okubeera nga ate abeewandiisa. Munange enju mwe yabadde awangaalira aba South Africa mbu kusinziira ku gava side zeeyo bamusazeeko era munange yasimatukidde watini nnyo okubeera nga ate agajambulwa era n'abeera nga ate munange adduka emisinde. So njagala kubeera nga ate kutirawo obutambi awo tongera okubeera nga tumanya biki ebiri kubeera nga ate bigenda mu maaso side zeeyo ono si yekeka ali mu ggwanga lya South Africa waliwo n'omukulu amanyikiddwa nga Umaru Kiseka Zari Hassani yali bbawa Shakib naye ebibye si birungi n'akamu era nga ajjukira ono naye business zisinga yali yazisetinga mu ggwanga lya South Africa. So abantu bammwe mbeere nga temubateeka mu ssala otherwise ebintu si birungi n'akamu ngenda kubeera nga tekutenda ensonga ezo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri kubeera nga tezitambula mu ggwanga lya Uganda tula butuzikalira Sheka Asha Musomaddwa wali nnyo okubeera nga takolako ajja kubeera nga ate akulombereddwa ku namba z'essimu zita WhatsApp stickers. Trust me ensonga zijja kubeera nga tezigguka bulungi nnyo. So if you're on social media last night, you'll know that there was a large-scale looting across many townships in Durban. We are currently in Clement, and behind me is a Somalian-owned shop. It's called Super 7, and this shop was absolutely ransacked. It was looted last night. The looters, they broke the lock and they came into the shop and took absolutely everything. Now what we understand is that this is just one of many shops here in Clement, Pinetown, west of Durban, that was looted. And as you can see behind me, the shop was absolutely ransacked. They took everything from the shops. And yeah, it's even, if you can see behind me, there's an ATM machine. They tried to break into the ATM machine. Fidelity security guards are here, and they've told us that they couldn't access the money that was inside the ATM machine. So that's that. But this was always the fear with the June 30 demonstrations, that there were going to be some people who are going to use them for their own nefarious and criminal ends. And this is what has happened here in Clement. This is the first shop that we are visiting. We understand that there's more shops that were also like this, especially foreign-owned shops that were looted and absolutely ransacked. And as you can see here, that the situation is absolutely dire. Basabo ne banyabo embeera eri South Africa mwongere okutusabira mututeekeko mu ssaala zammwe kubanga ebyaddala side eno si birungi. Videos muziraba ku internet bye mulaba byebyo, so mutusabireko bannange. Naye twafunye information nti Museveni n'abantu be baagala kozesa mukisa ogwo okutufuna wano okutujja wano.
olw'okuba nti aba South Africa bali mugoba bagwira kati baagala kosa mu kisoogo mbu batukwate nga siraba bwe mwetegeka bana South Africa bangeganyi mukomewe waka era twebaza President Museveni okubanga olumiriddwa abaana abo omuli ba Fulandani Umaru Kiseka mukomewe waka munnange ate mulabikenga mukyusa obulamu Umaru Kiseka ne Fulandani Bobi Wine alina obusobozi obusobola okubataasa naye mwebuuza aliwa musigaza option yeji yakulinya Bombardier kubakomyawo mu Uganda bana babiri bali mu kuyimba kayimba Ronald Mayinja mama toli ko bonkenke fenne eno tetulina mirembe mu mwajemalako timwembi zimwe abasalawo ne mufuula eggwanga lyammwe ekitagasa yesaba mukungule bye mwakola ntemuwadde bantu bonna kitiibwa abakulembeze bafe muna mubafudde embwabo mubayita obubwamu mubayita embizzi kati yesaawa ensi gye mwalabanga amatiribona ndowooza mwatuuka South Africa mwalowooza mutuuse ku ggulu lya ku nsi Dogo Nation ngwe mwangu alinnye Bombardier bwena beetuuse South Africa akomewo entebe Uganda tewali buzibu ne Umaru Kiseka n'abalala bonna abo bemanye South Africa balabi president wabwe takyakomyewo mu Uganda tewakyali kulwanira tewakyali kiddako mbuba waliika ebbaluwa beetondera abo be babadde bavuma abakulembeze kite mutakoze mazima ddala babasonyiwe bwe ba gavumenti bawadde offer nga basobola obazze ewaka mwandivuddeyo bantu ba ebyokutaba gavumenti musooke mubiveeko mutaasa obulamu emigo banagikukwatira Uganda naye nga tofudde tebajja kudda anko mwani mbera we bambi mutukoonako ekisine mujja wano Dubai bena bamu n'emitwalo 3 ebakyaliba etugattagatta baganda bange mujja wano temukiriza okwewa obutwa kuba mwana mugire mwabulire ensi mudde mu nsi yammwe Fulandani mukomeewo muwulire emiggo Fulandani obadde okuba banno wano ng'obayita embwa ng'okuba gye n'omwozi ng'omuyita embwa juzi wakoze video ng'oyita akabanda akabwa n'omukuba mbozo genda kufiira South Africa kale South Africa esobola okutabuka kati ate nga ne wakati osobola kuddayo ndi kukola obubwa obuvuula abantu Umaru Kiseka n'avuma oli eyabaalula esiridde wano embeera tuligerumu batandike wanira wano napa mawulire nga nnaku ne munda baseka omwami ono mukubambwa n'omwami ono Umaru Kiseka kwegamba basement n'abasomesa b'Olunyankole ossa n'abasomesa b'Oluswayiri balirwedde ne Blackboard babalindiridde okubasomesa olulimi olutali lwa kigatto wanga ntegeezezza nti bano bawandiise amabaluwa ageetondera abakulu abasonyiwe Umaru Kiseka tubalinze gavumenti ya Museveni egenda bayamba mpozi nga mwagala kufiirayo emirambo gyammwe bagikulule ku street mulinako mawaka east or west home is the best ekiraga nti obuzibu tebuli ku gavumenti yawo ne South Africa gye mwaddukira temulina kye mwekoleddewo tubaaniriza ewaka tu enjoying life President Museveni ayagala balamu tubalinze bataata mikwano badya kaakati nno obutategeera ndwadde embi nnyo eruma esinga ne siriimu mbu twagala kudda Uganda ani yabibagambye ekitegeeza Bombardier mwazireetedde ffe mwagenza olaba ku lisiti y'abantu abajja e Uganda nga tetuliiko ne mulaba nga Bombardier mwazireetedde ffe zaabadde nga yeffe tageti mwagenza olabanga tetuli basiru ne mulyoka mukwata mu propagandist bubeere wano ku media butandike mwe bakiseka mwavuma abantu Fulandani ebiye biwanvu kubanga Fulandani yasiba maiti ng'alaga nti Janet yakoze eki kaputi mabuusu ali kawugundi kigozi Janet Kataha Museveni yasiba maiti n'agikonako okyawulira lagira bankube okyalina amaanyi n'amaliza nga agisabudde n'ekibooko tebasobola musonyiwa oyo ebyo biwanvumu nze nga bwe ndaba twali tulwanyeko ne Janet wano ayinza obutamusonyiwa biwanvumu tomanya engeri gyakuze ayogera ebya Katonda mama Janet Mungu yamususiza n'asigalawo ayinza okwatibwa ekisa naye n'amusonyiwa biwamuzadde ennyonyi eyo eyinza okubeerako abantu babiri asuubirako abantu ababiri okubeerako ku nnyonyi eyo baliwa asuubirako muganda wange Fulandani naye mbwagirinnye naye Fulandani nayogedde naye n'agamba abazali bajja mujjako omutwe Fulandani yangambye kaba mujjako obujja mutwe South Africa eyo tajja kugirinnya mwena n'omulala gwanoonya gwe bayita Umaru Kiseka ate Kiseka we nayogedde naye yangambye mbu ye ataba xenophobia ye yabakubidde n'abawa addresses mujje munnyanguye kituufu kiri nti bannange abantu abali e South Africa bannayuganda bannaffe beetaaga sabirwa kakati mu kampu ya Uganda babadde beetegereza banne mwekuŋŋanye banne ennyonyi ya Uganda ejja tugende banne mwekuŋŋanye tugende nga batunulatunula Fulandani tebamulaba ne bagamba bannaye ondabiddeko ku Umaru Kiseka tebamulaba
bana basibye leo bagala ku bagala kwenganga ba South Africa kiki ne camp ya na Uganda over 1000 Ugandans bali wali baga kati muitena abalala banaye abali KwaZulu ata kubanga omuntu omu ali reported okubanga yafudde yabadde akosa oba bweta ba delivery guy muna Uganda yafiiriddeyo bane tusabira abantu bamannaffe yaddenga politics yaddenga bane balina political differences naye bane tubasabire sabire nnyo Afulandani ono wobubwa Umarukiseka n'abalala abali South Africa basebo ne banyabo ebyabwe bo bali bamanyi byaggwa Afulandani n'atandika okukola obubwa obuvuula abantu Umarukiseka n'avuma oli eyabalula esiridde kakati guess what Kigatowa nga ntegeezezza nti bano bawandiise amabaluwa ageetondera abakulu bawandikidde General Salim Saleh omusajja omukkakamu ne bawandikira General Muhoozi Kanyirugaba empologoma eriko ennaku zino ne bawandikira ne Jjajja Museveni abasonyiwe ne leero mbadde ne General Moses Bijirwa byaŋŋambye bannange agambye ye Umarukiseka bandi muddiramu kuba byebyo bya muzindalo byakwogera byakuvuma naye mbu Afulandani mbu obubwa itisoke naye n'okola omulambo n'ogamba n'okuba omulambo embooko n'ogamba nti gwe Jeneti zuukuka kale zuukuka ekyo kyanyiiza nnyo naye munenga bw'otamanyi n'agamba muganda wange Afulandani sigalira ddala South Africa eyo naye basement zaano tojja zisobola abaana ba Nup has a team of idiots not a team, a gang of idiots both outside Uganda ne mu Uganda ina ekinywa ky'abasiru bakozesebwa state. You see President Museveni to tell you by 2021 tewajja kuba opposition yali amanyi bagenda ogimalawo ebyo bivuuka byolaba alaba ebyo ebya Nup bino bya South Africa eby'ettaka bikolera state bya ESO wache bakola ki babakozesa kuzanya reverse psychology kwata kasuku omusibe then gwe kyokola sindikira Afulandani $5 anyowalaji sindikira ono wettaka ya nyanya ono $3 anyo omwenge sindikira wawa batandike ako kabadi kandi ba akabadi baby akabadi kati that team of fools commands a bunch of fools and a bigger one. So we'll take a video that they will share amongst them. But ugule public in case go no food public ebera diffused already. Chovola bakwata besije kankutandikira empola bwe basiba Alan Nesegirinya basoka mu person nanga basiba mwe babiri basiba tetubitegeere byamu jambi emasaka bisibye mwe kabadi siba abasajja so jina babire mwaka 12 ne basala plan simanyo bafuluma ne batandika mwafulumye mutya mutunyonyole mwafulumye mutya basebo abalanga tebafuluma akabadi Segirinya nalwala na mama kubasibe bonna gwolwala ojukira nga genze weru aziza vayo mwako zaka badi ne Museveni ogende weru azi struggle kole diversion ojukira so jana gaba naye mfa ne diversion ko mawana nze Segirinya namukubira nga lijja ne mugamba ignore the idiots sigala yo nako mambo ayagala ba mbu ground yegenda kufa ne musekerera ne mugabo MPA buli kimu nako mawana namanyo yafudde aba Nup ne amuteeka ensambi ojukira ne batanga ogenda nga bamwe kubizaako ebifaananyi Segirinya bwe yamala okufa kubagambe badde yerwaza kati olwamaiti ne bajagala nnyo eŋŋumi n'etokota abadde ow'obubadi kati olwafuuse waabo w'opposition parliament erina na kumuzika. You remember the way yubaziika Segirinya mu ngeri y'ekiyayiyaye ne bajja bakwata Besigye. One of them yali mukwano gwange naye ne mugamba honale Mufumbiro Besigye akabadi bamukolya kambaaka akomyeyo yeesimbewo nga w'amaanyi ojukira bulungi
Sajja omukulu bamukutte bamujje Kenya bamukubye bamukutte bamusudde mu prison Kabadi. Lubate luli butyo ne mufumbiro namusangayo. Kati akosi Kabadi. You understand? Bakute boche bakola bana abana be mulowooza na kugamba percentage esinge y'abanupu ebweru mu diaspora ba ESO batemu ba ESO external security organ bitemu omupira ogubaddizzaamu nabo no ebibyana bitemu ne good enough baje bi eliminating ate lwashi babikaaba nze shemmanyi kyosiga kyokungula yes, such a hoodlums tebaba na ntegeka yaabwe yakolagana nabo bbanga ddene. They are most ebisinga bamala okubikozesa they are liquidated. I saw one idiot. Alex salam to one. Tuli mu camera. Kale tula to fight. I saw one idiot called Tabs. He was picked. Idiot. Tabs wrote about him nga nakamala akalu. Nagamba have been given money to go and file allows a petition or diverting people from Bobby Wine. Didn't he write that? He did. Now he's picked. They have you, sir. Let me tell you. Nja kusala embuzi nga lw'ekiyayi kyebakwatidde South Africa obe katawe bati nga bakirina. Nja kuyisa ekivulu mu kamera. Kubanga ebibyana bazze basiba abantu ng'abantu babattanga babayita bubaddi abantu bafa Segirinya agambye nfa utolina mutima gusaasira omusajja Lukwago wamulabye nga n'emisu gibwereeza omusajja gwawo Kabadi gwe kasuka okutuuza ng'oyambadde pampa manyi kitegeeza lawyer an advocate okusitamira bwoti ng'oli mu pampa naye yambala mutukuba ebifaananyi gosobola gyambala Besigye man who is 70 ali luzira languishing in prison. Tolaba nk'abaana nga bataddeyo ebifaananyi nti Besigye yagenze ebweru. Tobiraba nk'abaana banupu nga bitaddeyo Besigye tali mukomera atulimba. Is Besigye not in prison? He is. Omuntu afunamu kyogamba nti Tabs is arrested. Tabs you are picked. Yes. Mwe baganda ba Kafeero mugende mukole. Mulekeraawo okwolesa obubuyabuya. Kafeero erinnya teyalijja mu bintu bya kisiru. Mwe kizibu mu famire ya Kafeero era mwe abambudde omugenzo okutuuka kwekyo. Toyina bw'oŋŋamba mwavudde mu DNA ne babalaga abaana abatuufu ne balaga ne DNA ebeesudde. Mwadisayidinze dda muli mu kulwanisa abaana ba mugenzi. Mugoba kaki? Mwakoze YouTube channel kati nammwe mukeera mu kantu kulwanyisa famire ya muganda wammwe. Abaana bagenda kutunda ebintu by'omugenzi. Bye mwabalekerawo ebyajje bajjajja byabwe byebiruwa. Lwaki kitaabwe Kafeero aziikibwa ku ttaka we bye talina bijja by'abajjajjabe? Mmwe bye mwalekayo bye mutaatunda byebiruwa anti babatya. Sajja bakulu temulina contribution yenna mu bulamu bw'abaana ba mugenzi okuleka okuvaayo okunoonya amawulire. Mutubuulire contribution ki gye mubayinako abaana abo. Kuba Kafeero alina ne be yafaalambise mu nnyimba. Nti gundi ne gundi mbuulira nti yamuwamugulira ekitabo bawamuweererako bwoti. Mutaddemu obwo busuuti bw'omukyalo. Mukeera ku kantu kulwanisa abaana ba mugenzi. Bano abantu ba famire be beekulembeza abo abaana baaweza dde emyaka 18 beesalirawo ku kiki ekyokukola. Bwe muba mubatangira kutunda ttaka eri abajjajjali baabwe ne baaleka liruwa. Mutubuulire ki kye mwabalekerawo ekyabajjajja baabwe. Omugabo gwa Kafeero okuva ku kitaawe guluwa. Mbukati muze mu kamera musabira abaana bano imbu bafuna at least we baziikibwa mubasondera akataka. Bwe muba mubaagala nnyo ate munoonya simpase na byanfuna lwaki tebaziikibwa ku bijja byammwe mwe bagenda kubaziika mu bbango bamugenda kubulwa bubuzi. Oba nammwe mubala kuziikibwa ku kijja kya Kafeero ekitamu. Mubatwale ku bijja by'abajjajja baabo. Mwe mubazadde mu famire lwaki tebaziikibwa we mugenda kuziikibwa? Obukopi n'okunoonya ebyenfuna. Lwaki temuva ku baana ba Kafeero? DNA balaza abatuufu. Muwakanyiza embeera okulaga nti olutalo lwonna oluli mu famire mululi wakati. Ki ekibalwanisa abaana ba Kafeero? Mwabayambako nga baana bato. Mubayinako contribution. Kale baasabye DNA n'abaana abo batuufu babakebere. Actually omwana yayogedde bubi balina bakebera mitwe.
ddala baganda bakafeero bategeera minisita yabaawudde nabaana ne babeetondera ne mubeetondera olwaleero mukedde mu kantu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.